tunagenda eby'omunsi n'okwagala kwonna kwonna erinnya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. I'm humble. I have no words. Mama kakati kino kyakuseka busesi nseko njereere sina bwe njogera. Wabula mpulira amaziga nga njagala kugaba bukabe ne ngati Katonda yebazibwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza baganda baffe mwenna abatulaba, amanya yenze Sakozi Farouk wano wendi ndi ku Namirembe Cathedral. Yes, tuli ku church Namirembe. Tuzze ku mukolo gwa muganda waffe mwannyinaffe bamuyita Sarah. Sarah ono abadde akolera mu nsi z'Obuwarabu awo oba gwe bw'essaawa zino gwe muyinza oyita Kadaama. Ky'omukisa omulungi ekiri ku mukolo guno nti guleese abanene bonna, guleese Mama Sylvia Najjinda. Mama Sylvia Najjinda tatera kujja naye munnange ekitiibwa kya Mukama ti omwana ono basobodde okubeera nga baleeta abanene ng'abo ku mukolo. Abantu bonna ab'ebitiibwa we bali. So baganda baffe njagala tugende munda tubeere nga tulaba ekigenda mu maaso ku mukolo guno ogw'ekitiibwa. Onofumbira omusajja Pelton Kibuga okuba musajja wo balo okubeera naye Katonda bwe yalagira mu kufumbirwa n'okutukuvu. Pelton onoomwagala, onoomusanyusanga, onoomusanga ekitiibwa, onoomukumanga mulwadde era nga mulamu, n'oleka abasajja bonna abasajja abalala n'obeera ne Pelton yekka ennaku ze mulibalamu mwembi. Nakolanga bwentyo. Ani agambye Sarah okufumbirwa ne Pelton?
Belton Kibuuka nkuwasa ku Sarah Nasanga okuba omukazi w'enkwekoseza okubeera n'akusomalira mu bubiike mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu. Sarah nja kwagalanga nja kukuumanga okutuusa okufa bwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira neera bweyalidde bwentyo. Amiina. Nze Sarah Nasanga kufumbira ku Belton Kibuuka okuba baze wange kunfumbutta okubeera n'okusooka leero mu bubibi mu bulungi mu bugagga ne mu bwavu mu bulwadde ne mu bulamu nja kwagalanga nja kukuumanga nja kukuwuliranga tuusa okufa nkwe tutwakanya era nkulayiriza bwentyo. owe omukisa tukwegayirira Mukama mu kita kino era owabuliriza mu Belton ne Sarah zibabeere akabonero era omujulirwa n'omusingo ogw'okwagalana kwabwe okutuka okutaggwaawo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Sarah kuwasa n'empeta eno kusaamu ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwa Katonda mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Belton okufumbira n'empeta eno okusaanya ekitiibwa n'omubiri gwange nkuwa ebintu byange byonna eby'omu nsi n'okwagala kwange kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Katusabire abantu bano Katonda ayingire mu lugendo lwabwe. Katusabire abantu bano. Ayi Katonda w'emirembe ekitaggwaawo, omutonzi era omukubi w'abantu ffenna, bw'agaba ekisa kyonna eky'omwoyo olukolo olw'obulamu obutaggwaawo. Obawo omukisa gwo abato bano, omusajja ono n'omukazi ono tetuwa omukisa mu linnya lyo, nga Isaaka ne Rebeka babeerawo nga beesigwa, bwe batyo na bano batuukirize bakwate endagaano gye balagaanya gye balayidde, empeta eyo bajja n'okuzibanga ebintu ekabonero kaayo ebabeere ennaku zonna mu kabuno okufuna emirembe, bakwate empisa ze walagira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Katonda be yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Nsaba amiina ey'amaanyi. Katonda be yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Katonda be yagatta awamu omuntu yenna tabaawukanyanga. Kubanga Belton Kibuuka ne Sarah Nasanga bakkiriziganyiza ku mbuga ya Mutukuvu era bategeeza bwe batyo maaso ga Katonda ne maaso g'ekibiina kino, balayiraganye bwe batyo, balaze bwe batyo n'okuba n'okutola empeta n'okukwatagana mikono, mbeegerako nti bano omusajja n'omukazi abafumbiriganye mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Omutukuvu abawe omukisa, abawonye, abakuume, Mukama abasaasire, abatundire n'ekisa kye, abajjuze bwatyo omukisa gwonna obugumu n'ekisa mubeerenga bwentyo bulamu bwa Katonda.
Kibuuka. Mugende mubeera ekyokulabirako. Ensi mu famire muweze ekitiibwa bakadde baffe bwe tuvaamu, abatuzaala, abatuboniridde n'abo abatulinaanye, kubanga twabategeeza ensonga eno ne bajaniriza ne batuteekamu omuwendo, nammwe mukuume omuwendo gw'obufungu. Byonna bye tukoze babikakasiza bulungi era bamaze n'okussaako emikono gyabwe n'ekijjalako abbaluwa eno olw'ekkanisa ya Uganda bakasa nti bafumbo awamu ne mu gavumenti yaffe ya Uganda. Minyana kitaffe n'omwana n'omululu. I'm humble. I have no words. Mama uli mpulira bulungi nnyo n'ab'enganda bange bamperekeddeko. Natya nnyo mu kusooka naye ndi mukazi neesiga Mukama. Ndi mukazi musabi nnyo. Namanya nti sinze era nensabya Saala ng'agenda ne mugamba nkuwerekeza Mukama genda olaba obulungi bwa Mukama n'amaanyi ge. Yes, Saala ne muweereza mu Mukama ate nga yali mwana ng'ayina Mukama. Okitegeera
katika sala yagenda ajjudde. Yes, ngali full package. Sala wamukuza otya because abaana bawala balemererwa batuuka ne balemererwa ebintu bino ne batabituukako. Sala first of all sala namukuliza mu Katonda. Kanema kuoga ku sala yekka kwa sina sala yekka. Abaana bange mbakuliza mu Mukama. N'ekirala abaana bange bakwano bange sabanga nnyo Mukama okukola ki okulabirira sala kubanga Katonda ye yampa sala ate nina okumulekerani nali nina okumulekera Katonda naye saamalangako nnaku bbiri nga soogedde ne sala not at all. Sala ne Belton ababaka kyesaawa sala ne Belton Katonda yatandika omulimu gwe mu bo ekayongere okwegulumiza asigale nga kabaka w'abakabaka asigale nga afuga asigale nga alabirira amaka gaabwe asigale nga amaka gaabwe bwe bufumbo bwabwe abaagale abawambatire abeerage bafuuke ensonga gyali nga gyabafudde leero. Tulabye boosi wa Sala naye abaddewo ku mukolo kitegeeza ki mami ku sayidi yo? Kitegeeza first of all kitegeeza bulungi bwa Mukama nekitegeeza n'enkula Sala gye yakulamu kati mumanyi nti Sala kyali ye maama bwe mulala Sala ebikolwa bye bye bya maama. Tweyanza mama nkula jjajja nkulamusizza jjajja ogamba otya? Gyendi taata. Oli bulungi? Ndi bulungi. Owulira otya jjajja? Mpulira bulungi. Ye gwe jjajja wa Sala? Ye. Bannange jjajja kiri kitya? Kiri bulungi. Kiri bulungi. Embeera eri etya jjajja? Nungi. Kuba bw'ola nti oli mu bazzukulu oli mu kuseka ng'abazzukulu bali mu kuseka sirina bwe njogera kintu kibeera maridadi sana. Nnyo. Jjajja obeera wa? Obeera muno mu Kampala? Ngenda mmubuuzaako jjajja obeera wano oba obeera Mbarara? Mbeera Semba gindi Luweero. Jjajja wawulira amawulire ga muzzukulu wo nti agenda netambula ateekamu akasente nga nti ngenda wa muzzukulu musanyuse era nsanyuke. Olunaku luno okitegeeza ki mu bulamu bwo jjajja? Mama kakati kino kyakuseka busesi nseko njereere sina bwe njogera wabula mpulira amaziga nga njagala kukaaba bukabi nenga nti Katonda yebazibwe ekitiibwa kikudde. Teweeraliikiriramu ng'omwana we agenze ebweru? Asinza kweralikira kubanga nti Katonda waali. Nze nayingira mu ddiini nga okuva mu mwaka gwa 5 mu 3 n'okutuusa kati nsinza Katonda ali waggulu ennyo. Jjajja bawa bubaka ki abazzukulu bo bano? Kuba bombi bazzukulu bo. Bombi si bazzukulu bo? Bazzukulu. Obawa bubaka ki jjajja? Okugenda nti babeere ku Katonda gwe basaba ekiro n'emisana. Ebiddawo Mukama yabimanyi. N'okuzaala naki Katonda yakola ki? Tweyanziza nnyo jjajja. Basabire obaweeyo omukisa. Nnyo Mukama kabawa omukisa era batambule bulungi bazaale bulungi bafumbe byonna Mukama abaseewo omukono gwe. Tweyanziza nnyo. Katugende tubuuze ku mami katono tulabe mami kyagamba. Mami nkulamusizza. Nange bwentyo. Amanya? Manya bampita Margaret Namara. Oli maama wa Sara, oli sengawe? Yes, ndi maama wa Sara. Maama w'omuto. Olunaku luno owulira otya? Bannange mpulira essanyu nga lya nsusso simanyi na bwe nsobola kugamba. Kubanga mositera abaana abawala abasinga bagendera awo bwe batyo nga tebatuwadde ekitiibwa. Naye olw'okuba abaana omwana ng'ono akuwadde ekitiibwa oyina engeri ky'owulira oba owulira bulungi. Twebaza Katonda olw'essanyu Sala lyatuwadde. Kubanga ye yagumiikiriza yandifunye omusajja ku nnyonyi n'aga nti nze ŋŋenze. Yandimufunye e Kampala n'agenda bw'atyo. Naye okuba nti agumiikiriza n'atuwa ekitiibwa ekyenkanidde wano ekyo kitiibwa tukiddiza Katonda. Sala ono kitegeeza mwateekamu amaanyi mu kumukuza nammwe teyeekola yekka si bwe kiri? Of course naye ng'ate abaana abamu ne b'omukuza asobola okukola nga bw'ayagala. Osobola okuba nga wamubuulirira naye n'atawuliriza. Ne Sala twamubuulirira ye n'ateeka mu mutwe n'asitowalinga mu mutwe. Abaana bano bawaayo bubaka ki bano ababiri? Abaana ababiri bano abafumbiriganya mbawa obubaka obw'okwagalana
kubanga obufumbo kwagala awatali kwagala tewali bufumbo ekitegeeza nti enkolagana yali nnungi ne bosi we yes kubanga ndowooza yali muwulize teyandibadde ng'ajja wano nga teyali muwulize naye okwagala okwo kulabika kwasigalangawo mu bakamabe. Okay. Jajja njagala tumalirize abaana abali eyo mu nsi z'ebweru abali mu kukola ssaala gye yali abaana abali wano e Kampala abaana abali eyo kuba kati goli tuli bazzukulu bo bawa amagezi bawa obubaka kiki balina okukola okufuuka ssaala kyafuuse kati kugondera Katonda n'abazadde baabwe mbye kugondera Katonda n'abazadde baabwe nga bawulira abazadde kye boogera ate ne bagondera Katonda nga batambula bumu ne Katonda ne baga nti Mukama tuwe kye twagala oba tufuule kyotwagaliza era kyembaweereza ye babeere mu kusaba babeere mu kukkiriza babeere mu bazadde nga babuwulira bawulire abazadde bye boogera kyekyo tweyanza nnyo jajja weebale nnyo okubeera jajja omulungi nziza nnyo tweyanze naawe obeera muno mu Kampala jajja ye gwe mwaleka egundi lwaki mwamulekayo jajja wange lwaki mwamulekayo era bw'obeera e Kampala jajja n'abeera mu kyalo naye atetenkanya ebyawaka naawe n'otetenkanya ebyekampala tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale nnyo mwebale ddala bwetyo bwe tubadde ne bakadde ba Saala nga twogeramu baganda bange embeera bwetyo bweri banaye baganda bange mwenna abali mu nsi z'Ebuwarabu awo abali mu UAE, Dubai, Qatar, Saudi Arabia, sijui weya wonna wooli awo muganda wange ebintu bino bisoboka muganda wammwe ono Saara akikoze kitegeeza atusetingidde pace mwenna babadde batalina ssuubi ng'ogamba simanyi nze ndi kadaama sisobola kufumbirwa nze ndi sikadaama sisobola kuwasa no bisoboka n'okola omukolo ne guleeta n'abanene ne gukuleetera bamama Najjinda ne gukuleetera bonna ab'ebitiibwa kisoboka so baganda bange temuggwamu maanyi mwebale nnyo mwebalire ddala.